Walugemba agenda okubawa ekyapa wano ekya acres 10 kwasangibwako abalinako ebibanja byabwe ne babawaako ki ettaka nga mwe mulina ttaka olwedde nga kuliko squatter ali kuki ku ttaka lyo abo kwebali ekiri mazima wolina kumpa omuwaka bw'onookisaba nkikuwe abookubiri akati kwabo kwe kuli abasangibwa balinako ebibanja byabwe ng'ekiri mazima babadde bakulembera olubiri si be babakola ki si be babaguza ng'ate abo abalinako ebibanja ate nabo balina be bagenda bakola ki baguzaako naye ababadde balina obuyinza wano ne bakwata ssente zaabwe nga babaguza mu ki mu ttaka abo nabo bakola ki weebali ne wabaawo ne be baguzizza obuguza mu ki mu ttaka n'olwekyo nsuubira nti ensonga enkulu eri wano yandibadde kulondoola betwawa obwa administrator ku ttaka lyaffe basenze ekyabapya be baleeseeko ne bawa ebyapa nga tebaakola ki tebasangibwako naye nzikiriza nti ffenna tuli bantu ba Ssaabasajja ki Kabaka omusenze ali ku ttaka kuno nga talinaako kyapa nga yasangibwako okubawa ettaka lino nsuubira tetugenda musenza luki twetaaga okumumanya asigaleko nga mutuuze waffe kubanga ffe tubakuuma era bwe mukuba enduulu ffe tubakola ki tubadduukirira naye ssebo omukulu mmeeya sikulabangako olwaleero ge maaso gange agasoose naye mubaguza kuno erinnya lyo livuga olwaleero mbadde ne Tebuusweke era bwe mugambye nti babatwalaganya Tebuusweke agambye nti mmeeya gy'ali mulamu ne mugamba kuliko eyafa gwe nawulidde simanyi oba ne mmeeya y'omu ku bakoze eki Mulangira Kayemba gyali ne mugamba oyo nakamulabako ennaku ezo n'agamba bajja kunze okujjako nga bampa eki ezange n'olwekyo mbasaba bassebo ne bannyabo Bayibuli egamba nti okuddamu n'eggonjebwa kukola ki bassebo mulina abantu be baguza ababadde kakiiko muveeyo mu bwerufu mutegeeze baganda bammwe ne bannyinammwe abatudde wano nti twayina ebiruubirirwa kuba n'ebiruubirirwa byammwe bwabitubuulira nti mugenda kuzimba otero wano kukulaakulanya luki